ndaba omusajja ng'awunya bulungi mu nkwawa kuba nze muntu awunyawunyiriza ku muntu enkwawa. Owunyiriza abantu. Ndaba omusajja ng'awunya bulungi. Kyogamba okwata omusajja n'omuwunyiza mu nkwawa. Nina okuwunya bwe tuba twebase ffenna nga neebase mu kifuba laba wengwa mu mukwawa. Bambi nga walaba okubeera n'omusajja ono gwe yawukana naye yali awunya enkwawa. Banaye tomunzijukiza. Toyagala musajja afaanana nga bidugu. Oyo saagala ng'alina ku mmotoka kuba nange njirina. Oba oli mukuzi yogera amazima nti gwe wazze ekkuula oli golode diga. Oyagala musajja ng'alina emmotoka. Iye nange njirina. Oli mukuzi. Ate omukuzi afaanana nga nze. Kale empozi tuli ku program Abanoonya maama Richie sibeera personal. Kale ngendikirya mukwano we bali kubeera na ddoboozi ddungi. Ebala kusiima. Bannange simanyi walidde emmere. Eba tunna. Ngenda kulya n'okusanzisa bulungi. Bannange kyakabi. Kugenda kulya ki? Wanje. Ogenda kulya ki baby? Ngenda kulya macaroni. Okimanyi no tuli ku program Abanoonya naye mukazi wange najja kumpulira nga njogera naawe neeyogeza. Munnaye era tokisussa. Lwakuba mukazi wange omusinza eddoboozi eddungi. Munnaye Richie tokisussa munnaye. Bajja kunnoonya bubi nnyo. Eyo tuveeyo. Eyo nkugjeeyo. Kati onoonya omusajja ng'afaanana atya mukwano? Okay, noonya omusajja. By the way, saagala abasajja ba Dubai. Wangi? Saagala abasajja ba Dubai. Kyekisookera ddala cause nyinza omunoonya nga gy'ali naye nga we Dubai. So I don't like a man from Dubai. Njagala omusajja. Nze ndi muwala mumpimpi. So siri mumpi nnyo but njagala omusajja nga muwanvu. Njagala omusajja nga alina ekirevu. Mpulira. Sagala omusajja mutini, by the way, sagala skinny guys. Njagala omusajja nga like wakiwagwe, you know. Twagala abasajja bali skinny nganze. Simububi bambi ogera mazima. Mukazi mulungi ono banaye atalina eddoboozi. Tayagala bali sikini maama nange bikyangobeddemu. Abasajja b'e Dubai namwe babagobye. Abagobye. Hello. Wangi obadde okyannyonnyola abali sikini enganze tobaagala. Richie sigame boli skinny. Nengamba one man's meat is another man's poison. Naye kale sagala omusajja mutini nnyo. Aina magumba. Okay, like nekirala kinjagala kusajja njagala musajja nga li God fearing. Sagala musajja musiraamu. Wangi? Sagala musajja musiraamu. Okay. Naye ate njagala musajja nga ate Katonda. Kitampa abasajja abayaaye. Sagala musajja ayogera nnyo by the way. Kubanga ebigambo tebigula mmere. That's all I can say. Toyagala musajja ayogera nnyo. Sagala musajja ayogera nnyo. Waliwo ababadde kawo naye maama ng'ebigambo bingi. Sagala musajja ayogera nnyo. Ndabe wano ngakufundira omusajja. Kitampa musajja muyaaye munaaye. Nina omusajja abeera e Bungereza eyo mugagga. Kasita nga si mukadde sagala sugar daddy. Nze ndi mwana muto. Nina omusajja bamuyita Anthony Casey, very nice guy.
Wenje? Omusajja abeera Bungereza bamuyita Anthony Kesi omumanyi? Nza kuba simanyi obwedda mulabako mu comments. Wedda ndaba bamu commentingako nenga simumanyi. Musajja mugagga ate anoonya omukazi agala kusetolinga akooya obuwulu. Gatteko tulabe ayinza okunsiima n'obutansiima. Kamukuteereko era ndi wano ngezaako kumunoonya wano gatteko nsobola kuba mwena mbaagaliza. Ogambye twagala Dubai. Enamba saagala. Abeera London eyo yakolamu abeera London eyo yagula ennyumba alina omulimu accountant esitaba nga si musumbu oyo manyi abo abaakolamu abo muba temwetegeera ayagala kutambuliza ku ntolize cause he has money so sagala musajja agenda akubeera musumbu yanteeka mu nkwawa ze. Njagala obeere comfortable don't bonoba tomusiimye ng'ongamba nga nkuwa omulala ekiraba njagala mbeere mukazi naye abeere musajja tusobole obeera nga kitegeera buli omu asigala mu leeni ye. Omanyi okufumba? Manyi okusiina mulimu gwe sitamanyi. Ngezaako kumunoonya wano Anthony Kesi oba ali kuki alabika ali mu ofiisi akola. Oyo agaanye oyo paasi nga tufuna omulala Richie. He's a workaholic. Yeah, he's a workaholic. Anthony Kesi abeera akola all the time. The guy he works to kola nnyo. I know. Zeko tulabe wano. Tusobola okuba nga kunoonyeza wano omusajja bannange. Waliwo omusajja omulala abeera e Japan. Muyinza okukwatagana. Japan. Onoosobola okugenda e Japan? Wekiba nga kizze. Omusajja w'e Japan ono. Sisobola missing out opportunity webanga ezze. Ngeza kumukugatirako w'e Japan oba yeebase. Omwana akolanya alabika ali mu container ze. Sajja no bengezaako kuwa bonna abasajja bakozi era weesiimye nange ndi mukyala mukozi situdde kyovala abasinoonyeza sugar daddy sagala musajja mbw alina ssente nnyingi njagala muntu gwe nsobola kukwatagana naye ne tuzimba obulamu. Alabika ali mu kutika container ze naye kankugate waliwo omusajja omulala omusajja ono we Slovakia. Abantu bakuba essimu buli omu akwagadde naye maama kangezeeko okubagattako. Musobole okubaanamu. Sebo. Hello. Omukyala wuuno naye anoonya. Emusijja baleko. Gyebaleko sebo. Nyabo gyebaleko nyabo. Hello. Hello. Kazemu alabika abadde avuddeko kanzemu mugatteko. Naye nga ndikirira bulungi ompulira bulungi. Nkuwulira bulungi nnyo ssebo. Omukyala omwagadde. Sinaba kumwagala naye njagala kumubuuza nabye njagala okumanya then wanaaba abizzeemu bulungi then tomanya nnyinza okumwagala. Wuuyo kwali. Nyabo. Mulindeko essimu erwawo connecting kata kwali naye ndoze agenda kuba akuwulira. Tali mu bed space oyo. Kyogamba alabika ali mu bed space ono omukyalo ono. Munnange ebadde endowooza yange naye munnange kira tomanya netiwaaka.
Omukyala ali mu bed space. Ayina osooka okulinnya ku katanda akawaggulu ataayize network. Kyogamba wedde ono omukyala yeeyogeza mbu tayagala ba Dubai ali mu bed space. Yali kyenjagala okumanya ali ludda wa? Kiba network ye nange nsobedde teringa y'abantu ba Bulaaja. Ab'e Dubai batera okubeera n'ago amaloboozi. Network ye nze nsobedde. Bekyoba omanya ab'e Dubai batera okubeera n'ago amaloboozi, yeetega mu ddoboozi ne yeetega buli wamu kati munnange. Ab'e Dubai beeyogeza bulungi. Byonna tebijja gaana. Ayinza okutega eddoboozi omutuuse ewaka n'oleka otegeera mbu kyali kiwaanyi. Ono mwala gwe panga mali network ewuno kwali tatuwulira. Nyabo. Wanje sebo. Nyabo gye baliko? Kale mukwano naye gye baliko. Kale obedde ompulira? No, mbadde like network yange abadde ekyanze naye teredde. Obedde ndi wano neeyogeza nzekka nga nkulinze emirimu gitambula giteyo gy'oli. Emirimu si mibi mpaza ejojo. Saudi Arabia etambula etya? Saudi sembi mpaze mweru. Naffe gye tuli tugezaako gikwasaganya. Kati Saudi Arabia weekozesa oba? No, the house manager naye ndikomawo Uganda very soon. Okay. Byonna by'oyagala ku musajja mbirina. Naye obuzibu bwe buli. Kati endabika yeefaanana etya? Gw'ofaanana otya? Okay, ndi mumpi. I'm not that shit. Geraageranya obumpi bwo ku bantu b'e Uganda ku kale abamanyibbwa ennyo. Abamanyiddwa ennyo kati ng'ambaani. Nyinza okuba nenkananga nawo omumpi gwe nsobola ogerezaako gwe mmanyi. Okay, olina centimeters mmeka height yo? Height yange nzeerabidde but ninga like kangambe chosen Becky. I'm short like chosen Becky. Kwanza mba saagala muntu gwe tuba tugenda okwekiisinga nga nina osooka okuteeka nga nkulabira wansi nga hannange ng'omutwe gwe guli mu kifuba kyange. Siri mumpi naye ndi wa kitema. Okay, I think it's the right word to use. Siri mumpi naye ndi wa kitema. Kitegeeza obumpi busobola obwongerezaako engatto ya sole ennene oba enkonde. Yeah. N'oweera bulungi. Yeah. Ate oli wa brown oba oli muddugavu? Ndi wa chocolate. Chocolate. Passport yo eri biki? Passport yange? East Africa. Passport yazini endabika. No, siri muwala mubi. I'm beautiful, I know that. Siri mulungi nnyo akanga naye ate siri mubi nnyo atiisa. So, I'm okay. I'm okay. Kyenkwagadeko yina eddoboozi eddungi. Kyensinga okutegeera ku bantu abatera okubeera n'amaloboozi amalungi. Ndabika baba batiisa kugamba Mukama abagezaako okubamma byonna. Munnange nno siri mubi nga wooza. Sigambye oli mubi, njogedde bwogezi naye nsireko ggwe. Oba ekitegedde kye njogerako. Olumba mugatiibwa. No. Sirumbye gujja sinjogedde bwogezi ebintu ebiri common. Okay. Naye sireko ggwe. But Richie ofa. Eyo byoyagala. Most of the times omuntu. Onseseza munange zisisekeeko. Bannange. Eddoboozi liba ddungi n'ayogera n'awomya buli kimu naye maama ogenda otunula ku passport. Ng'olemwa. Ne ono akugambye si bwatu bwali. Siri mubi nnyo ekitiisa era senga mbadde mubi nandigambye ndi mubi but I'm not. Bwenno kyebalize Katonda toli bw'otyo. Kati ate weight yo eyimiridde etya nnyabo?
I'm 60. I'm 60k, please. Second born aina emyaka emeka? Sina mwana ina, I'm 23 years. Toyina mwana? Sina. Okay. Toyina abaana? Nze sina mwana yadde. How old are you? I'm 27. Okay. Omubuuliza second born wine emyaka emeka? Kibadde kibuuzo. Akisusizzaamu naye regardless. No. Sikisuusizaamu. Kati badde yagala ngambe third born nyabo. First born. First born bintu bya bulijjo. First born bya bulijjo kati oyo n'obuuza second born ba third born. Gitambuze video kubanga si ya jjajjaawo. Bambi omuwala ono mugumikiriza bambi nkusaba bambi omwagale oba oli serious bambi. I've never seen a very patient woman like this one. Cool your life. Kituufu ate n'ekirala eddoboozi lye lyeganya buli kimu kyonna kye mbadde mmanyi. Kuba nze nali nakikwata bukwasibu kusumba omuntu atera okubeera n'eddoboozi eddungi abeeyogeza nga beewoomyawoomya. Paasipooti zaabwe tezitera kubeera mubuuze njaga saagala ssebo ogambe mu nakutomeza. Kyogamba neewoomya. Oyagala mbabuke eddoboozi lyo kale ddungi kale omanyi olina mu bizinensi bw'okola bizinensi bakasitoma baba bakuyaayaanya baba baagala kugula buli ewuwo buli kaseera. Sebo saagala weekwase nti nakutomeza ate naawe nnyabo saagala weekwase. Mwebuuze ebibuuzo byonna mulina eddakiika 2. Only 20 minutes. Eddakiika 2. Kyo kituufu tulina okumanyagana saagala tugambe mbu munnange natomera oba ye yatomera. Kati naawe kye njagala okumanya gwani amanya agokozi. Oyogera kuli mweri ekika. Yogera kuli mweri ekika. Ereshika litiisa anyway alibankoha. Alibankoha. Oli omuvandimu? No. Oli Munyankole? I'm a Munyoro. You're a Munyoro? Yeah. Ati n'oluganka bw'okuba oli Munyoro n'oluganka. Sidomanyi. Tukomewo wano. Eyo tuveeyo. Kati bajjajja babo kale in case ekijja kyammwe kiri ludda wa? Hoima Kaluguza. Kaluguza kaggadde oyimeeyo. Otegedde but tetwakulirayo twakulira wano. Era olulimi tetwafuna chance. No, here in town. Olulimi tetwafuna chance eruyiga. Town ludda wa? Wakiso. Wakiso. Yeah. Ekitegeeza oli Wakiso kati kuba mpulira ogamba wano. No. Anti kati njogera wano cause it is in town. Okay, nkutegedde bulungi. So olulimi safuna chance eruyiga but I will because nina interest ezoruyiga. Kati olinayo baganda bo muzeeyi wo daddi wo ne mami wo gye bali balamu? Daddi wange akafa of recent naye mami wange gyali. Nga kibi yafa covid nga kibi nnyo? Teyafa covid. Okay. Kati Uganda osuubira komawo ddi? Very soon. Tonategeera bulungi no manyi okumanya very soon nga tonategeera mwezi. No manyi naye sigenda sobola kyataringa out. Life kuyinza okubaka abamanyi ne banteeka. Okay, fine. Kati ebyokusoma byo biyimiridde bitannyawo. Nakoma senior like your level of education and the field of study. Okay, nakoma senior 4 nenkola course ya secretariat. After the course, nembera on staff na bulungi mulimu, so I decided to come abroad Nonye capital. I do a secretariat show for myself. Yeah, so that's all. After okomewo college?
Nkole secretarial shop, like stationery, typing. Ekitegeeza abantu abasoma ebintu bya secretary ebyo bintu batera asobola okukola like mu bookshop bwebitye. Yes. Kwango welo many typing, go many printing, secretarial work. Kwegamba tekubeerako njawulo n'one yasoma paper binding and stapling. Almost it is the same thing because mu secretary byonna mu bisoma. Okay. You see what bikati osobola okumbuuza. I'm out of what. Nekirala wagenda okuva e Uganda ekisiwo wali omaze okwawukana naye oba wayali akyakwagala. Twayawukana. Yeah. Lindako waliwo ate kyenfunye mutiddemu. Wagenda okuva e Uganda. Wali omaze okwawukana ne ekisiwo oba yakuteekamu sente n'agamba sooka ogende Saudi tegeza mwali mumaze okwawukana. Gwe wakyawa oba yakukyawa? I moved on because they are in a future. Yali akuzza mabega. Okay. So it's my time. I ask. Osobola okumbuuza naye bwe naaba nzina byenzi tinja kugamba nnyabo. Oli mu search. Ndiyo. Yeah. Oli mu lutalo. Njogerera wansi mu basement. Tuli safe. Takisusizaamu awo. Nsobola okulaga. I'm very serious. Can I record? Okay. Yeah, check the code. I'll search. So let's bring up one. Yes. Okay. Sure. So what do you do there? One I'm in the military. Siri mukambwe. Sirikale ngati mwesigika temulina mukwano. Kitoyita omukwano azino omukwano gubaamu empaka guba like oli mu kuodalinga like otowa order oba kikyogezaako kitegeeza nnyo. No, like you're so commanding and I don't want such a person. No. Kuba nkubuuza ebibuuzo oyinza okunjajingira mu bibuuzo bye nkubuuza naye munnange siri bwenti. No, I'm not here to judge anyone. Just are so commanding. Kirabika yogedde ekyo ekigambo ng'asinziira ku bannamagye b'e Uganda naye kati nze ndi mu like oba nkyogere mubakyogera batya. Mama ojamwe namba yange ngenda kukola. Ogenda kukola kati. Yes. But I already have your number, you already have mine because this is like a WhatsApp group conversation. Muleke bambi agenda akole. Kale nenzo kugelako nawe. Gendo ogikwasaganya nyawo tunaddamu. Kale, sebo n'onsonyiwa njageza kukunoonyeza omukazi omulala. Kale sebo. Katumuleke bambi agenda akole. Allo. Hello. Wanji. Jeba liko M series. Manange jeba liko gamba otya mukwano. Ndio kanje gamba se. Nange tuli ku program ya Abanoonya. Onoonya dia. Noonya. Totumye weesitukidde munange kankugatireko wano omusajja munange g'ofuniddewo sijja nakubuuza bibuuzo bingi kankugatireko omusajja wano musobole okuba mulabe oba munaakwatagana. Okay. Naye nga walidde sebo yes sebo onfunidde omukyala. Nkufunidde omukyala era wuno mugasseeko bambi kwali naye anoonya. Oli agambye agenda kukola ate muyinza okuba temukwataganye so yogerako noono. Nyabo gye baleko? Kase banaye gye baleko.
Kai obulamu butya? Obulamu bulungi mpozzi obwo. Bulungi. Omusajja oyagala wa kale like nga alabika atya mu ndabika mu like mu kikula. Siwaddeeko ng'onoonya ssebo. Mbuuziza ggwe so like omusajja oyagala like afaanana atya mu nkula mu buli kimu kyonna. N'emyaka ebintu bwe bityo. Emyaka nyaga kuva ku 3 mpaka 4. Nvuddemu maama. Gw'olina emeka? Nina 26. Twenkana. Birthday yaddi? Ya July. Nga 5. Neta. Okay. Nze ndi muto nnyo. Okay. Kwegamba abatoto baagala. Kisinziira tuyizoba nga kisinziira ku birowoozo by'omuntu naye sometimes batawaanya. Ekitegeeza omuto osobola okugenda naye on conditions, right? Naye ng'omutima gwo gwandyagadde wa start up to 40. Oba tonnabategeera ki ky'oyagala? Kyenjagala nkimanyise. Kati ate lwaki ogamba mbu osobola ogezaako kuwa 27 oba 26? Wangi nyabo. Tuli mu same age nedda. Toyitawo. Anti emyaka togiweza nkwano. Naate wali ogambye mbu nsobola okupambana, nsobola okugezaako. Osobola okupambana. Wali olina akantu koyogedde mbu kisinziira wali okubeera nga wa 27 enge ebirowoozo bye like nga alowooza kimacuwa nnyo. Oliridda waseo. Nedda sooke tumalirize eky'emyaka. Eky'emyaka? Sebo omuwala ono ali serious bambi. Nange ndi serious n'ate munnange tulina okumaliriza ku ky'emyaka. Ne bwe mumalirize munnange sijja kuyingirira mu bintu byammwe. Nyabo eky'emyaka oyagala wa osobola okugezaako kuwa 27 oba oyagala wa 30 and above? Oyagala wa 30 bambi kyekituufu. Okay, nyabunze kati awo nvuddemu. Sebo omukyala takwagadde. Abatange gadi naye eky'emyaka gye jinsi gyemu sebo. Kati ogamba tomwagadde. Nze mbadde nzikiriza okutala afia naye munnange yagambye emyaka ndi muto nnyo. Obadde otaze afia? Badde ntazeewo okutala afia ekijja kijje. If I die, I die. Naye munnange aŋŋambye emyaka nkyali muto. Mweyagadde mwogere. Aŋŋambye nkyali muto, aŋŋambye yagala wa 30 and above, 30 up to 40. Mwogere munnange. Banagamba ate nze abalemesa. Nyabo tugende mu maaso oba toyitawo. Wanze walayi mbadde mu maaso. Nze mbadde neewaddeyo okutala afia ekijja kijje. Kale. Kati sometimes bagamba mbu enkulu tenywa kati munnange oyinza okunjajingira mu myaka naye nga nsobola obikwasaganya byonna by'oba oyagala. Ng'ebiki by'omanyi bye njagala. Obuvunaanyizibwa ate waliwo ekirala ng'obuvunaanyizibwa bw'omusajja bwe bubeera. Bagamba batya? Wangi? Ogambye bagamba mbu enkulu tenywa. Enkulu tenywa. Bw'oyinza okuŋŋamba mu ndi muto munnange enkulu weba esobola okunywa ate ento naye esobola.
oyinza okunga ebiseera ebisinga bagamba mu kasajja kati ne kavugira mu nnene yinza okuba omuntu ate nensitukira mu like kati nyabo gongambe oli 26 osinzidde luddawa siri Uganda ekibuuzo okizzeemwe osinzidde luddawa yinza okuba nga wangi sijja kusobola nkwano emusimu gyeko nze noonye omusajja tujja kwesobola nze ndaba tujja kwesobola bulungi nnyo naye obuzibu buli kati ezireke bwe nkubuuza olina emyaka emeka notandika oŋŋamba amu between 30 to 35 oba tompadde answer kati nkubuuzizza oli ludda wa mbusiri omusajja muwe time bambi alabika abuuza nnyo ne muwe time bambi listen to the guy omuntu gwetagenda kuwaga tomubuuza bibuuzo mugamba gwe nkwagadde tugende kati olaba nkubuuza n'ebibuuzo manya tuyinza okukwataganira nno ddala nyabo wanje nkwegayirire bambi omusajja muwulirize abali mu comments abagamba it will end in tears tobawa budde betufa ku muntu gwoyogera naye okay waliwo abagamba it will end in tears waliwo bendaba wano bambi nyabo nkwegayirire bambi give the guy a chance give him some time you know sometimes we miscommunicate omuntu notamutegeera naye nga tewamuwadde budde bambi listen to him ask him questions nyabo osinzidde luddawa ndikata oli kata eniwagenda okubeera wawodikaapu nga mugenda tunyumirwako kati okay omusajja yagala like nga ogamba yagala kale ogamba osobola okugezaako okuwunza ekijja kijje si bwe kiri naye tokutula weetooloola abantu bangi abagadda nze nakutudde dda singa sikutula singa siri naawe oyagala musajja ayinako ku baana right atasukka baana babiri gwe third born wayina emyaka emeka siyina mwana toyina n'omu okakasa toyina yadde n'omu tombuuza Richie onoomugjeeko naawe talina makulu tebagaye ndi musiru omusajja musiru ono ati naye si musiru naye saagadde antanfuule musiru kyenjogera nkimanyi Sebo katosa kubuza mukyala mu third born wine. Sebo wewe musebo very serious. Mbadde njagala okuba stamp mu kyoyogera okube mu stamp mungu sirina mu ekijja kijje. Omukazi mwetonde. Richie omukazi mwetonde. Tekanze nnoonya abantu abategeera abantu bali abagala. Sebo wejje kunja kufunya omuntu omulala. Mukwano omuntu ategeera omuleka waneyo gy'olaga ojja kusaagala wejjuse. Chogambe no jaraga eyo gy'olaga ojja kutomera nnyabo saagala ofe nga tolwadde muganda wange. Chogamba bwakutana agenda anoonya abalala abatomedde. Ajja kuba atomedde ate ajja kufa nga talwadde kasita agende ewalala. Nyabo bambi gezaako bambi okwogera naye nange emikisa gyo giyinza oba nga giri mu nze. Nze mbadde sinabanoonya na kika kya musajja gwe njagala n'ongattirako ono kanoonya omusajja. Bambi sebo tebakwagadde omukazi takusinga. Okay, nze mwagaliza buwanguzi naye tanoonyanga. Mubulira amazima nnyabo oba tomwagadde asobole okuvaako mu mirembe. Tanjagadde naye condition gye muwa tanoonyanga nga nikesi nga biziza backfire. Richie bweba biziza backfire mu maaso eyo tanoonyanga. Wali unaawulira nyabo owulidde. Owulidde mukwano. Tonzumbu wanga nange ne wejjusa nti ate munnange sajja wuno akyaliko mubuulire kati kale mwogere ebigambo ebisembayo mwawukane mu bulungi. Nze mukwano kyenyinza okugamba nkwagaliza buwanguzi bwereere ebyo byonna gy'olaga n'omusajja ajje Mukama amukulage bulungi nga yoyo. Amen. Ati bye bye weesiibule nze nnoonye. Simuvu n'ate ng'olagamba odi munyiivu.
nze nkyogedde mu bulungi nange era nkyogedde mu bulungi nze vaako ndyoke nteekeko eddoboozi lyange erinoonya nga nzikakkanye sagala gamba ogenda kutegeeza eddoboozi ly'omusajja jje baayi tegatega eddoboozi tuwulire sebo bitaddemu feeling sebo si feeling owulidde nga bw'agambye mbu agenda tega eddoboozi erinoonya Mama omukazi anoonya katate gwe bitaddemu feeling omukazi takusiimye omusajja omusiimye oba tomusiimye ebikyekanoonye omusajja ne tunayogera omusiimye oba tomusiimye omusajja agende omusajja agende mu bitiibwa bambi okkiriza omusajja akuyite mu ngalo bw'atyo nze nja namwekubirawo agwayatike waba aganya osiibula nyabo Richie bye omukazi tumufunire omukasajja omulala omukazi takusiimye takwagala omunyiza bunyiza tovala takyayagala nakwogera abaddange gadde naye emyaka gye gisinza omumalamu amaanyi abadde akwagadde emyaka gye gisinza omumalamu amaanyi omutiisa omubuziza mbu simanyi third born wa myaka emeka kimunyiziza nno bambi Ndasi kibadde kibuuzo ansi ebadde yagamba mbu wa mwaka gumu oba first born wa myaka ebiri awo ne tuvaawo ne Richie kikyo bwegyeeko naawe sina ngeri gye nsamujjako wano okay kanzijjeko nze genda omukazi ane wama bebi noonya oma Richie busiibye otya ndikiriya nasiibye nazuukuseemu nenywera mu kawalagi kange nga bw'omumanyi nenywera mu kabiya nenywa ku mazzi agalihamu wano munange sirina buzibu nenkola pulogulaamu bulijjo gye mu missing ennyo ey'abanoonya pulogulaamu ekyasinze okwagalibwa ku kitimba kirungi wamma kulikayo Canada bannange navuddeyo Canada nanyumiddwa senga sidi yabatumidde naffe twamutumidde tumwagala nnyo yandabiridde ne onalebo mwami omumanyi mumanyi nali mwami naye bandabiridde bulungi senga sidi yandabiridde bulungi nnyo n'aŋŋamba munnange abantu baliyo life bonna olubangambiranga nti mbaagala nnyo naffe tumwagala nnyo first lady waffe kyogamba omusajja oyo neddala wadde tomusiimye omusajja oyo nedda akwogeredde bubi Rich kanoonye wama noonya kale noonya amaddiya noonya omusajja natandikira ku myaka 3 mpaka ka myaka 4 ng'ali serious waba alina abaana nga tasukka baana babiri saagala omusajja ali mu UAE adde ali e Uganda wangi asajja UAE nedda ali e Uganda nedda mpulira oyagala omusajja ng'afaanana atya Tega omusajja nga si mumpi yes nga si mumpi ate nga si munene bana balina ebibuto ebiyiika esewo omusajja nga si mumpi nga talina kibuto nga tafaanana nga bidugu ba bidugu ye mumpi ate alina ekibuto tubeeyo wa bidugu zikuba bidugu ye mumpi abamu temufuna mbeera munaffe tetukwagala bannange tube bakkakkamu tube bakkakkamu ngezaako nno okunoonyeza nno omusajja ono bannange oba enamba banatteekamu linnya ki omusajja ono yali akwagala nga tayagala gwe naye yaŋŋamba anoonya omukyala omukkakkamu nga gwe
Kati wafunye kamere no walidde kamere. Jidde. Kati so compare dakiika emu ye. Kale. Then Richie nekirala kampesewo kino. Oli wamma nze ndabye nga tali serious nze siri kata. Just njagadde mugamba wentu kubanga abadde ayogera nnyo nga tali serious siri kata. Kyogamba omugambye kata kumwejjako. Siri kata. Kati bannange ono tali kata. Yes, tutoli kata kubanga munange omusajja omugambye mbu obeera kata naye ate ogamba tutoli kata. Akunyeza omusajja mpamu just dakiika emu bandaba wano abakuba ate njagala connecting. Kale. Tulabe. Abakuba banaye munansonyi babesitakutte simubi. Muganda wange nange onjagalizaako ssebo olwolumu njagalizaako olwolumu rasita. Munansonyi bambi oluusi abakuba kuba kuliko omuntu mbasobola kumujjako ate enkwate naye mwenna ngezaako okubanga mbakwata. Sebo Americano. Yo. Ogamba otya ssebo nkufunidde omukazi era ngenda mukuteerako ssebo. Mutegeko kyogere. Kamukuteereko naye yongeza ku ddoboozi wa eddoboozi liri wansi oba jjako AirPods. Mutegeko kyogera ate kati ompulira? Kati nkuwulira best naye era siriyongezamu ku ddoboozi. Kale njaddyongezaako ssebo. Awo liri kiriya osobola okubanga nyabo. Hello. Musajja wuuno musobola okwogera ne mumanya ya. Okay. Nyabo gyebaleko. Kase buna gyebaleko. Bakuyita ani oba? Nze Robina. Robina? Yeah. Osinziddewo. Ndi Taki. Taki? Okay, that's good. Okay, so onoonya musajja kikula kyoba nandyagadde okumanya qualifications zo ki byonna then sobola okubako kikula. Noonya omusajja kuva ku myaka 3 mpaka myaka 4 waba alina abaana atasusa abaana 2. Alina kubeera nga faanana atya, alina kuba nga yeeyisa atya. Nga si musiraamu. Nga si musiraamu. Ngamba mpyemu. Sebo MC Richie nze ndi musajja Muisiraamu kati awo nze mba nvaamu Luganda kuba sisuubira kukyusa ddiini. Nyabo temusobola kwogera Wanje? Toyagala basiraamu. Robina abasiraamu bakola ki? Tebalina kye bankola naye yajja kwagala nze mbeere musiraamu. Okay, ensonga yokka ate nga naawe tosobola kukyuka. Oyagala kumukyusa omukyala? Si kyenjogedde ngambye nti tayagala kukyuka ate nange tayagala kukyuka. So nkimanyi si kyogedde naye nange nkubuuzizza gwe wali yagadde omukyala wo n'obeera naye kuba naawe onoonya akyuke oba omulekerayo n'asigalayo nga bw'ali? Asobola okubeerayo aziro ngaazi atya Katonda. Kati mwogere deni kati mwogere. So Robina wanje olina abaana bameka? Sirina mwana. Olina mwana n'omu? Esaba. Kirungi ekyo. So ogambe oyagala atandikira ku 3 paka ku 4? Esaba. Bw'olina mmeka? Ye gwe 26 abaddeko? Iye. Okay, olina ebibuuzo byaba kumbuuza? Olina ebibuuzo byaba kumbuuza? Ddala omuntu anoonya omuntu obeera otya nga tolina bibuuzo? Really? Just like that? No. Waba alyokke nakyo nja mubuuza nga fekka.
nga muli mwekka. Omusajja omwagadde. Omusiimye. Iya. Okay. Kirungi ekyo. Then tujja kuba twogera ebisingako awo kubanga engeri gy'otaagadde kumbuuliza mu public kirungi. So you ask me any question. So MC Richie. Bakusiimye kati mwe katubate. Enkoko yange mugiweereze kuba mwesiimye. Enkoko yange mugiweereze in form of KFC. Oba Nando's. Bye. Kankwata abalala. Halo. Tukyali ku program y'Abanoonya. Halo sebo. Halo jebako bwana Richie we bali kuweereza gwanga. Bannange we bali kusiimwa. Ugamba otya boss? Ndi bulungi sebo. Nyongezako ku ddoboozi. Mbadde nkubye ku nsonga. Mbadde nkubye ku nsonga y'omukyala abaddeko oyo. Ensonga y'omukyala abaddeko? Yes, ow'emyaka around ali 26 nga ali located mu unknown location. Nze nina okubelivinga nti nkubadde ina exclusions z'ensi ezimu za missionize nze nga mbadde ndi mu UAE. However, nyinza okuba nga ndi right match. So wadde Mbooko nti yeeronderako wakati w'oyo omuntu abaddeko ayinza okuba nga ali in a particular country oba mu locations yandibadde nga preferring. However, nyinza okubelivinga nti nina ebisaanyizo ebituufu byayinza okulabika nti anoonya ndi mu UAE. Omukyalo naye akavaako? Yakavaako. Kamugatteko baana ntakula ensobi alinza ogenda n'abayaaye. Omukyala yandifuna omuntu sijja bayita bayaaye. Tekijja byekyamufuna. Kayeesalirewo naawe wamala naawe akuwuliriza sebo naawe nyina okuwa chance. Abakuba mulindeeko katono. Sajja wuno sajja nina okumugattako. Gitambuze video kubanga si ya jjajjaawo. Ngezaako okugattako wano omukyaba kyabwe kyayogera. Okimanya akyayogera n'oli? Agira ayogera. Bali mu kwekwana. Jjukira kati navuddeko ojjukira tukubeera ku group call kati. Tekirina buzibu online connection okulabika nti boogera. Tekirina guarantee. Omukyala akyali mu katale so alinza okuba nga ate bambi akuneesinze. No, I feel bad. Kati ajukira oli amwagadde nayinza okubanga era obanga atomedde okiraba ate nga nawe yali kuwuliriza nti atomedde. However, ayinza oteeka ku minzaani n'afuna gwayogera naye n'alaba oba kati ali ku simu oyinza okwesanga essimu ye yuno agaanyi takwata. Osobola okugumiikiriza kale mpeereza message nsevinga essimu yo kuba ajja kuddamu ankubire ng'amaze okwogera n'oli kati bali eri beekwana oba si kyo. Mbadde nsaba olwa gundi eno lwakadde bamala okwogera osobola omukomyawoko omukyala agenda kunkubira ekyo agogo mateeka wabaddewo second applicant ayagala oteekayoko submission ye. Anti kyengenda omugamba kyobola amadde njagala kale kati mpeereza message bambi ngala nakwasizza ekisomo wanje. Msirishi nange noonya Noonya. Naye Msirishi nze noonya omusajja nga mukulu. Nga mukulu? Mukulukulu myaka kutandikira ku 35 kweyongerayo. Saagala musajja akyali mukazigo.
Sagala musajja akyali mbuzigo ng'asula ku mama ku taata ate ye yambudde toyina mulaba. Wanji? Omusajja akyali muzigo totawaana. Ng'akaba mu mama yeeyambudde mu kinabiro. Nanti taata ate yeeyambudde ate gira obikka amaaso obwo obuzigo obutegeera. Mbumanyi nabusulamu. Oyo tatawaana kuba nze nange kennyini ndi muwala sipangisa nnina ewange. Noonyama baby. Njagala omusajja nga mulungi ng'alina ekirevu saagala mukazi munnange nga talina birevu. Nkoze ekirevu. Njagala omusajja alina ebirevu. Ng'ekya Ricky Ross. Ne bw'oba tolina six pack sifuddeeyo. Ricky Ross omumanyi? Mutegeera. Ricky Ross abeerawo? Mu America. Ekitegeeza oyagala omusajja ng'alina ekirevu ng'ekya Ricky Ross ogambye ne six pack tofaayo. Ne bw'aba ng'alya nga yasimatuka ku musanze sifuddeeyo kyasita aba n'ekirevu. Njagala omusajja ng'awunya bulungi mu nkwawa kuba nze muntu awunyawunyiriza ku muntu enkwawa. Owunyiriza abantu? Njagala omusajja ng'awunya bulungi. Kyogamba okwata omusajja n'omuwunyiza mu nkwawa? Nina okuwunya bwe tuba twebase ffenna nga neebase mu kifuba laba wengwa mu mukwawa. Bambi nga walaba okubeera n'omusajja ono gwe yawukana naye yali awunya enkwawa. Banaye tomunzijukiza. Toyagala musajja afaanana nga bidugu? Oyo saagala. Gwe ki ekisito kyali kiwunya babambi? Sorry, I'm so sorry. Abanoonya baby. Njagala omusajja nga nannuuna ku bugere. Gwe weebeereremu ate tukisusa. Oyagala omusajja anaakununa ku bigere? Richie oli kushi. Kyova abasajja abawesitaani abatwono. Richie njagala omusajja nga nannuuna ku bugere. Maliriza okwogera ebisaanyizo byonfunira omusajja omutuufu. Njagala omusajja nga muwanvu. Omusajja omuwanvu gwe mmanyi omuwanvu kyali wange Abudukole. Abudukole nga muwanvu akumiri. Oyagala bwatu ng'alina ku mmotoka kuba nange njirina. Oba oli mukuzi yogera amazima nti gwaze kuulo oli gold digger. Oyagala omusajja ng'alina emmotoka? Iye nange njirina. Oli mukuzi? Ate omukuzi afaanana nga nze? Kale empozi tuli ku program Abanoonya maama Richie sibeera personal. Kale alina emmotoka? Njogera bisaanyizo byange. Kale ekisooka kya byonna nze sifumba. Wanji? Sifumba. Kati omusajja alina okufumbira? Omusajja alina okufumba ebintu twabigonzamu. Omusajja alina okufumba, alina okumpita ku mami, alina okuŋŋamba bebi leero ogenda kulya ku ki, ebintu ng'ebyo. Oli sugar mami? Nina emyaka 25. Bwakola mu rich kids. Of course. Mwe ba rich kids. Tegeeza onoonya smart wire. Kitwale bw'otyo. Kale wadde lwaki onzunza? Ono gwe you are born rich, you are a rich kid.